Bompoga wali Bompoga yakwasiza abantu ebipande Bobi Wine wabakulembeze baffe ebitiibwa naye mmwe banaye mbasaasidde maama kyaka kyemuzanya nalo temukitegera bulungi wano bagaragazaako teesateesa naye mmwe mugerekeza nti ne Masaka yaffe omukulu waiswa mufumbiro sanyisa okulaba munjagala byogera nga President Kyagulanyi otudde siri muti oba kisiriimu Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize mukulu mufumbira ng'otunuulidde mbasaba nga tukola politics ono bwetugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro mufumbira gwewa kamera soko gwe buno njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange njagala ontunuulire nze ayogera naawe njagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi I have never done that abo abaana abatuvuma baana bo abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo ayagala yenna okunzija wano osobola okikola ekyokubiri mukulu Kyagulanyi lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe booyo omukulembeze Ani mukwano n'olumbera n'ekisa ebyo Abedi tunaddamu tutuule Abedi tuula Abedi tutuukira muganda wange Pascal Ize netonde kulwa muganda waffe Abedi Bwanika engeri yeyisiza wano kiri nnyo tekifaananya bulungi kamera weeziri wano tuli bakulembeze mutu w'ekitiibwa tetuli bato mu myaka so mutusonyiwe olw'ebyo kubanga obanga gwe okulembera ttiimu obanga gwe okulembera ekibiina nzaali wano nze president wa National Unity Platform era bonna nze nabatwala mu parliament so obunaanyizibwa bwange omu ku ffe bw'avaayo n'akola ekitasaana naye nkakasa nti si bwatera okuba era nkakasa tujja bisootinga ng'abooluganda nsaba nammwe mu kiseera ekituufu mumusaasiranga temusooka munyiigira mumu understanding buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga ojja kusooka kyandastandinga bwe mbadde envuga nga nzija mu kkubo nze ndowooza bingi ndaba ekkubo lye tuyitamu nga ndaba obwavu ndaba embeera ndaba obuyimba bw'abantu baffe n'endowooza bingi naye nga kiri buli wamu nga tubikola tutya naye nga tetweyama baganda bange njagala obategeeza nti yesu wabaawo obuntuntu
ebyo bibaddewo nze nange bwe nali eyo nga mbalaba atabaddipi balwanidde eno era NRM balwanyi atabefudisi bibaawo ebyo era buli muntu akulembera ttiimu bwekya gisuubira okubaamu ne mu famire mwennyini tinaabamu ayinza okusobagana ne muganda we ate n'atabuka n'omuzadde n'amutwaliramu so tutandastandinganga naye njagala okubategeeza abaganda bange mwenna abali wano n'abatulabeyo ku mutimbagano ekizibu tono si mulabewo waiswa abedi si mulabewo abedi waiswa si mulabewo omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni ekizibu kya Uganda kiri kimu Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa abakozese naye nga kyekizibu kya Uganda era njagala okubategeeza abaganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako buzibu bampana naye nedda tuli bantu ng'omukulembeze Yesu mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo however banaye nsaba tuwuliziganye kati ekyo ne tukivaako tetukirwako nnyo kubanga Uganda erina ebizibu bingi nnyo baganda bange ekizibu kya Uganda ye Museveni akozesa amaanyi n'akozesa sente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe bambi olw'embeera tunuula ku mulenzi ali wali nga yakuba bulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina zanku bwe bajja ne bamuleetera sente t-shirt ya muhoozi ne bamugamba yambala eno ajja kwambala eyo so yembeera eyo ate n'atagetinga abakulembeze mummwe n'agamba kaakati guild president gwe balonda gwengula n'agamba mu parliament kanfunani tamongo gwe balonda gwengula so kitukakatako ffe nga ffe okubeera abantu kitukakatako ffe nga ffe okukola ekituufu mukulu wange muwe ekitiibwa era tewagenda kutya lunaku lwonna zivoole mukulu wange ono kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti ate nze nyina okulwanya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsabirangako mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubebaza obuwagizi ne munteekangako mu ssaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe ekyono kyannaku naye nga kijja kutereera kyannaku nnyo okuba nti bino bisanyusa Museveni bino babali balwanidde eri ate naddala ffe ng'abantu bawano waliwo ekigendera okututeekako ekyo kuba mu gyenkaaga bayagala nnyo tuteekako nti abaganda bankwe abaganda tebaagalana abaganda tebawuliziganya abaganda babbi si bituufu ebyo naye oli bikonfaminga afunayo omukumwe afunayo gwe musinga okuwa ekitiibwa kwagala namukozesa badde nsaba okubasaba ekyo tufube tukikomye mukadde wange Dr. Bede nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze kusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president yenze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner nze naawe nze nakulonda mukadde wange so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kyetukiikirira kinene okutusingabantunuulidde batulinamu essuubi ate byetukola kati bano abaana abato balaba biragenda okukola abantu tebawuliriza byokoze era batulabira kubikola sobolaba tufuba okumakinga sure kyetwagala okuwa abannayuganda tukitandika nokikola obuyinza bwennyina obutono tobolaba nnwanyisa enguzi ne bwoba muganda wange ne bwoba mukwano gwange ne bwoba wakitiibwa otya naye nokola ekikyamu engeri yokayoka gye nsobola okugamba oyo Gaddafi nti tokola kikyamu ng'alabye n'omulala mugaano kikola so kyekigendererwa baganda bange njagala okubeetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obbayo beetondera kuba sigenda kulekera awo mazima nja kuyimirira ku kye nasuubiza abantu sigenda kolagana na Museveni sinagenda kunyumya na Museveni mu kyama Museveni kyayagala okwogera nange kyonna akisse mu tulwatu ffe tudimandi nga biri simple twagala free and fair elections bannange munsabire bino mbyogera naye simanyi bbanga
byengenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu sibanyisa ebiri kuba nyina okugula omulala nina okulekayo baganda bange bantema enteega nina okukola kyensobola okulaba nga nabo mbalwanirira naye nyina essuubi nti olunaku lujja kukya lumu nga tuli ku mukolo nga guno nga tubeetondera nti basebo ne banyabo biri bye twali twakkanya ne baganda biri bye twakyangana ne baganda baatereeza yes. Zino ensonga endala zonna zisobola okugwa Kyagulanyi mulinamu obwesige asobola zihandolinga naye tetugenda kuyuzaamu omwana bwandika osazeewo omwana tumusalemu goli pasita kitegeeza omwana tomuzaala ono omukazi agambye nti omwana nze mukulekedde yazaala bwandika omwana tomuzaala owanno omuntu azaala omwana bano abakyala agamba nti ndimulabirangako eyo naye tosobola kubeera wonna wooli n'ogamba nti ate bennatta ngenda kusojjola osojjola ki bebiwo nuupu obuuza constitution ya DP togitegeera ekiri mu Electoral Commission tumanyi oba naawe ekibiina ky'olimu wakivaamu oyinza okuba naawe otambuza ebibiina bibiri kyali kituuzikako delegate conference banneeke memba tubamanyi era bwe weesimbangawo emikono 10 wagiwezangawo mu disitulikiti nga delegate conference yatulanga wali wa Musa Wandegeya tetujja kujjayo ebya sangala muddemu olwaleero mbufe twakola Kyagulanyi omuntu gwempaamu akatono nnyo mukwaku kidandala bwandika totubeerangako nga tuwandiika akatabo kaffe kano nze mmanyi bino byempandiise ne bannange tukusanga ku ndere na bino kambi babuulye tugenda ne Kyagulanyi DP block erikundere troop bazze n'ekiwandiiko tukoze tutya okumajinga DP block fetujja ne people power naye nga ffe twawandiisiza dda Nuupu olunaku ndujjukira bulungi nakeera wa president era bategeka abanaayogera mpaniko omukono president agamwekemu yenyama ayogere nga ndabye lwaliko byawedde dda tulikundere troop mbabuuza mwali mulabye ku filimu gye bayita Money Heist ali yali agirabyeko ya profesa nga bonna tebagirabangako kyenali mbategeeza bali bakasukangayo hostage omu naye ngeri basaanuusa ki goloti profesa n'abawayo hostage muyinza okuba wano naye nga fferi twamazidde ebiki kaka tuyinza tubuuza abo bajja batya president yajja wano nga tukyali mu power era najja ne Lubongoya nitubeera mu kalulu nga Lubongoya tumusingagana Makerere kati gwe tewaliyo otandikira mu DP block DP block twalinayo Kidandala Kakande Sebuufu gyali Mukwaku ngera bali ku kitebe era nze nabagamba kike mwagala olw'e Kidandala organizing security Mukwaku ali ku kitebe Sebuufu ali ku kitebe wano tukola woki era kiwandiko kye twali bazze nakyo kyekyasayinibwa netugenda maaso kakati bwandika wogamba ffe twalina Bobi Wine mu mwasanga Kyagulanyi okitegedde olwaleero ffe twalina Bobi Wine waffe ayajja ne gita ne tubamuleetera n'amasannyalaze ge ne mubatize ffe twali tetumanyi na Kyagulanyi ffe nga tuyimanyani Bobi era n'akayimba mukawulya Bobi tetuyimba Kyagulanyi tukaleta mu Kyagu luvannyuma so naye kino tekigamba tukolere wamu kino tituleete ensonga zonna zisekwa okuggwa ekibiina bwe kityo bwe kitambula ate tekwa okuba ekyokulabirako bali basajja bakulu tubalekedde obuvunaanyizibwa bwabwe nga president naye nze ngenda kulwana olutalo olw'ekibiina omuntu kasita olumba ekibiina no compromise either you are with me or with us opponent ekibiina tusooke tukireke tusooke tujjewo ensonga ezaatabudde ate nze ndishuwa ddiru Kyagulanyi ajja zihandolinga oba mwagala oba temwagala Bobi Wine mu kiseera kino ye generation leader w'omulembe guno oba mwagala oba temwagala yeyekka gwe mulina okwekwatako bwe kibanga ddala mulina amazima ge mulwanirira okuyisaawo yeyekka gwe mulina okukwekwatako muyiseewo amazima gammwe
omanyi mmwe mwalina engeri gye mwali mwakwatamu bannayuganda nti mutuula eyo mu bufoofofo bwamwe gye munywera kaawa ne mutetenkanya engeri y'okulyamu ssente ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati omwana from nowhere ataasose kubeebuuzaako wadde kutuula ku ttebo y'emu nammwe n'ava gy'avudde. Mulabira ddala ng'abafuukidde akayinja mu ngatto. Y'ensonga lwaki ambitioni zammwe okusooka era gye mwasooka okutuula mu bubinja bwammwe mwayiikanga nswa zijjukira ebiseera ebyo nga babaaniriza ku kitebe ky'ekamwokya mujoyininga nga mumaze okutuula mubazze buli omu engeri gy'agenda okwenyigawo n'engeri gy'agenda okuyisawo byayisaawo. Tayimu etuuse gwe political failure Abedi Bwanika oyinza okulowooza nti tetugoberera naye tugoberera tuyinza oba nga olowooza tetwaliwo naye twaliwo abamu tusoma. 1996 wawagira President Museveni 2 n'okyuka n'otandika okumukuba n'owagira Dr. Kanokiza Besigye 2 n'olaba nga tekikumalidde ne weesimbawo ku kifo ky'obwa president ng'oli independent 2 n'oyesimbawo era ku kifo ky'obwa president ng'okoze ekibiina olwo ekikyo kati owulira omululu gukuli bubi bakubalire nti kati bw'otandika political party buli kimu n'ojja ne weesimbawo ku kibiina kyewakola ekya People's Development Party naye ng'obululu bw'ofuna towezangako wadde 1%. Towezangako wadde 1%. Abantu nga bakuzira nga walema wakona wagaana. Bobi Wine bwazze n'omuyaga ogw'amaanyi era n'oyagala omubaka nkulaga issue nga bwazze atambula. Bobi Wine bwe yazze mu 2021 n'osulawo political party yo n'osulawo byonna n'ojja n'omweyungako naye nga weerabidde ne bu contract bwe baakuwa obw'okugaba obugaali wafunako contract y'okugaba obugaali eno sente n'okuba mpitirivu billions and billions of money ez'abalokole n'okuba billions and billions of money tekikumalidde. Nuupu n'ogiyingira n'ogenda mu kifo mu parliament gye wali tolootangako kuba wali omanyi nti ebyo biwedde tolisituka n'ogendera ku kaadi ya Nuupu nga tusemberera okugenda mu kalulu akulaze Abedi Bwanika nti era akyusizza era takyali mu Nuupu. Balangiridde ekibiina ekyabwe ne bagoba simane ovulo za red kati olwali alaba Bobi Wine nti abambala ovulo naye nga y'omu ku baazambala nga batembeeta Bobi Wine ng'olamubalako kaadi. Kakale essaawa ziraga nti z'abasiyazi era bagenda kuwalangirira ekyambalo ekyabwe mu bitundu by'e Masaka. Masaka si Uganda mukwano gwange nti yekola Uganda yonna. Ekyokubiri toyina bw'oyinza kumattiza bannayuganda nti Abedi Bwanika bakwesige mu ebyo bye mbagambye essaawa zino n'abagoberera nga nze bwe mbadde ngoberera. Oba ontegedde bulungi? Ulaba nga Mathias Mpuga yasirise goli mukwererejja mumutembeeta gumwagala mbokweta kuba president mbalayirire byonna twabiraba naye oba oyagala oba toyagala being a president gwewesimbawo kimanyi nedda kakati namwe mukolemu country tour muyite mu bantu temufaayo muyiteko mu bantu muyiteko Emalabba Ebusia Kyenjojo Kyankwanzi Kiruhula Bukomansimbi Mityana Sembabule Kalungu Masindi Fort Potro Kasanda Ajuman Pakwa Kirira Soloti Kampala Wakiso Mukono Luwero na Misindwa na Mutumba Kabale Lukunjirikazo Ishaka Bulamoji Luka na Kaseke na Kasonga na Kapiripiti Malabba Busia Mubende Kakumiro Kagadi Bundi Bujo Shema n'ebitundu byonna mwetoolole nammwe kale mwetoololemu. Report gye munajja olojja okukkiriza okukakasa nti ddala Bobi Wine ye generation leader tewali ngeri gyogera ate kaakati oyonoonye mu luzzi nga tonna sena olweyambyemu nga tonna sena kyekyembi tuyingira mu kalulu ebyo byonna ebikusuubiziddwa byonna kaweefube yenna akusuubiziddwa obwa minisita maama anti baakusuubiza bwa minisita si bwe guli ne banno mukkiriza omugaati omuvubuka yagulinnyamu n'ebibuuzo bingi kati ebibabuuzibwa nga tebannabawa akasente eyo budget eyinza n'obutayita gye musuubira okubanga mugenda kukozesa okusaanyawo Nuupu. Ayinza okuba Abedi Bwanika by'obadde ogamba Bobi Wine bituufu naye ate omalirizidde bigenza okuggwa nga gwaswadde kitegedde obadde osobola okwogera with respect. Kate Bobi Wine yakusinza amagezi akwetondedde
kati Abedi Bwanika n'olabika nti ate gwe musiru. Kati Bobi Wine ate ye bw'asitusa okwogera si lwakuba nti Bobi Wine abadde tasobola kuyomba, naye agenza okulaba maziika, abantu bali mu kuziika, abantu balina obulumi, ate Bobi Wine n'akola ekituufu, yeetonze n'ayogerera mu bukkakkamu, ate Abedi Bwanika bw'otakozesezza. So nze nno ndowooza nti Abedi Bwanika kyokoze kikyamu. Wano ng'omukulembeze n'ekifo kibadde kikyamu. Singa osanga Bobi Wine ne mwevuma ku mikolo oba ku mbaga, naye nga si ku maziika. So